Okay, nyongera okubeera nga tembabuuzaako Pad Pro UG emabega w'emizindalo okubeera nga tenkuweereza embeera nga weebeera etambula mu nsonda z'eggwanga ne buli ggwanga yonna yonna nabwe kityo beera nga te video oginterako ekigawo like nga sharingirako abalala comment section ejja kubeera open obanga omaze kubeera nga te olaba byenkulitidde beera nga te osulawo endowooza yaawo tubeere nga te tumanya engeri y'okubeera nga te tukikola mu video enagenda kubeera nga te ekwatagana nnyo ku baana abakikubira awo ku ddungu ntegeeza bassekadaama ne bannakadaama oba bakadaama ne bassekadaama mu nsi omulinga Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq, UAE awo nawona ku ddungu buli kisi yenayena awangalira awobeera nga ate munaye osembera wano obanga oba olina mukwano gwo nga akikubira side awo beera nga ate omutuusako akatambi kano kakati waliwo omwana amanyikiddwa nga Kasumba Juma. Omwana ono yatrendinga nnyo ndowooza wayiseewo omwaka nga gumu oba omwaka gumu n'ekitundu mujjukira omwana oyo eyakwatibwa mu ggwanga ly'e Saudi oluvannyuma okubeera nga ate munaye yasangibwa lubona ng'agezaako okubeera nga ate ayingiza enjaga mu ggwanga ery'e Saudi nga sina kubeera nga ate mbatwalayo eyo kansukemere nga ate mbayitiramuko ku mateeka g'e Saudi senga bakeera ku makya muganda wange ne bakwata n'enjaga ng'egezaako okubeera nga ate eyingira mu ggwanga eryo whether bakutumye butumi oba yo oba siiyo ako kabeera kaweddemu whether oli munene oba toli munene oba oli mwana waani gwe ebyo biba biwedde nabwe kityo Kasumba yakwatibwa era nga maze omwaka nga gumu mu kkomera noko olwaleero gefunayo eyo side eyo galaga nti either yattiddwa noko olwaleero bagenda kubeera nga ate attibwa noko olwaleero oba agenda kubeera nga ate ateekebwa kalaba olw'ensonga ezo eza kubeera nga ate munaye yagezaako okubeera nga ayingiza enjaga mu ggwanga ly'e Saudi. Gavumenti yavaayo nebeera nga ate emulwanirira ebiseera ebyo mujjukira ndowooza yali Muhammad Seeko yali ani olw'omubaka yavaayo nabeera nga ate agezaako okubeera nga munaye ayingira mu nsonga ezo naye bino byonna byagaana abasajja bagamba nedda ffe wano amateeka tuba twagakoze so Kasumba olunaku olwaleero olunaku olugenda okubeera nga ate asembayo okubeera ku nsi eno so awulidde tegeezaako omulala oba bw'oba omanyi abooluganda lwe beera nga ate obategeeza. By the way Kasumba ono teyakwatibwa yekka waliwo abaana abalala baddenga nabo mu kkomera era nga nabo olunaku olwaleero ezaabwe zijja kuba zivuunikibwa. Asokera ddala ku lisiti y'omukulu Kasumba Juma addako awo omukyala amanyikiddwa nga Alinda Zainato nono yakwatibwa mu mwaka gwa 2019 nga naye ali ku misango gye gimu egyo. Addako awo ye Nuhu Nambi era nga ono yakwatibwa mwezi gwali gwakuna 2021 yaddako awo bamuyita Kenneth Oluka. Abano bonna olunaku olwaleero bagenda kubeera nga ate munaye bateekebwa kalaba twongera okubeera nga ate tubasabirako Mukama Katonda abeere nga ate munaye abasonyiwa byonna ebyabasobako kubanga tewali kirala kyakuzza. Olunaku olwaleero bajja kubeera nga ate munaye entamu zaabwe zimaze okubeera nga ate zivuunikibwa kibeere kyakuyiga gwe wenna planning okubeera nga ate otambula olw'ensonga nti ku kisaawa awo wabeerawo abantu bangi nnyo oli ajja nagaawayi nkwatira akakantu kano kantwalire mu ggwanga ly'egindi ninayo omuntu wange ngenda kubeera nga ate nkuwaayo akasente kati gwe n'obalabalamu nulaba ennyonyi yo nga kegizi z'olinawo ziwera kyalinawo kegizi nnyingi olina obuntu butina ogamba wa kanyamba omuntu ono naye nga munaye ebizibu byagenda okubeera nga ate akuleetera munaye bw'obitwala nobeera nga ate ozigwamu togenda kubeera nga ate abasajja obannyonnyola nti waliwo eyabintumye oba kyoba ki bwe kasita babeera nga ate babikutte naawe ako kabeera kaweddemu. So zezo n'ensonga ezitambula side ezeeyo banaaba basobodde okubeera nga ate batuwayo video ng'abantu bano battibwa ngenda kubeera nga ate of course nzireeta baba tebasobodde kubeera nga tezifuluma of course nja kubeera nga tembabuulira ki ekigenda mu maaso side ezeeyo naye nga tegeezaako abooluganda lwe gwe wenna nga owulidde mu mannya ago ng'olina muli omanyimu beera nga tobategeeza nti kakati kino kye kiriwo. N'abankugi eyo nina ensonga za hajati ne haji nazo zikyakutte wansi ne waggulu era nga buli lukya wavaayo ebipya waliwo ebiriwo saawa eno tulakalira video nzinagera kubeera nga ate nazo nzikuzanyira osobola okubeera nga ate omanya omusango guno okubeera nga ate munaye kigambibwa muhaji yakwata neshago gutuuse watulakalira subscribinga bw'obanga wadde tena okubeera nga ate osubscribinga ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga ate kaku alert nga buli wena bandese video ojja kubeera nga ate ofuna ka notification awo nti kakati munaye kino kyekipya sobola okubeera nga ate kigwawo nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. Njagala nnyambeko kuba tulina bye twakola naye ate bye namulekera n'agaana okunyamba n'abaana n'abeegaana naye ngendako ne mufiida nebiki mu mateeka biki byonna ne bigaana n'enkita nentandika kutoba kulwana kubulaba nti mbesaawo abaki abaana byempiseemu byonna bindi bye kwogerera wano nazaala mu basajja basatu abaana era be baami be naakafumbirwako
Ekinzijayo mu mawulire olwaleero ninako wembadde ndi nga nsirise zayi ne ngamba kanveeyo era sogedde ku nsibe mbadde ninako byenjogera kati mukwano nze mu byonna nkulembeza Katonda ate mu byonna amazima ge gakulembera Honorable nze baŋŋamba Honorable akwetaaga akwagala ne ngamba kumba ayanokodde yawulidde n'agamba nti aneetaaga nempulyamu esabudde nzita nenzija wooli osazeewo okuyamba omwana wange ky'onooyagala kyonna ng'okyetaaga mu nze nga ge mazima nga kikuwa kala I think ndowooza ekyo bambi olina okufulumya ekigambo nga nkigamba muzadde munnange ate ali mu bulumi essaawa eno so bwe mba njogedde kubansaba nsonga Honorable taata w'omwana njamukuleetera oba ojja mukubira essimu ze nyinza obutasobola kumukubira essimu nayogera era nga nkyakyogera olw'obulumi bwenzekitamu n'okuba nti taata w'abaana teyanyamba nabalina abaana balina n'eddembe gavumenti yaffe kati yaleeta eddembe abaana yabasomesa bonna munno oba oli mwana muto n'okwata mwana muto munno ebyo era naye tusobola okukwata netukusiba omwana agamba nti olwokuba kankulementi kubanga abaana ab'emyaka mumutwalireewo eyo njaga omwana gagende mu Amerika nga sigwe ne taata we bw'oli maama okolaganya n'emikwano gyo otransporting omwana agende ebweru w'eggwanga ogwo tekubeera musango ekyoyogedde ebintu nga bisatu byonna bimenya mazeero naye nga alina waakola ate afuna naki olwensonga nti abaana tulina bangi bonna badipendant gavumenti abasinga obungi bato abakulu abeere nga adda nga te posesa akitegedde bulungi ng'ayiseeko ne taata w'omwana thank you so much 50% asobola notushowenga nga taata nanyini mwana ate mu kubuuza omukyalo yagamba nti omuntu mutwalanga yafa kyendabanga omusango omunene mu ggwanga oba eri obulabe obunene eri omwana we ekirala wamubuuza omwinamu omusajja abaana bameka n'akulimba nti amwinamu abaana babiri ekintu ekitali kituufu ekyokusatu nti ku basajja bonna aboogerwako tekuliiko taata wa mwana ku nnangamuntu z'oliko okwogera kizuulirwa nti omukyalo oyo alina ennangamuntu 3 simanyi oba akola mu kitongole kya NIRA oba alinayo department yonna oba NIRA bweto kati bwekola nnangamuntu I don't know naye nga tulabye nti alina national ID 3 naye kenyini akwegambye nti eno tagimanyi so I think nti wandimutadde lumu n'amanya nti taata w'omwana oba okulaba nti omwana agenda mu maaso nti ne taata w'omwana twetaaga kino na kino gyali oba mutuukire bwati ne bwati naye tumwetaaga personally ng'omuntu because family y'omwana no yatutuukirire so kubanga yenako documents ezimu nga ziriko kintu n'agamanya gamalala onansana yidindala ekiraga nti no kintu yetata w'omwana family y'omwana bwe yantuukiridde endaga nti beba kintu aminsita yetata w'omwana era balina abaana bamujambe bana omu yafa yavanye muvako ku madala n'agwa ate yagga kati omwana ajja ku muntu w'omuto kutaakana ka bebi ka mwaka ekyo kiti kirala kati okuva ku 10 n'okudda wansi kiti kirala n'okuva ku 10 okufuka ku 18 kiti kirala era olaba mu Uganda nti omuntu emyaka 16 asobola okukola light work akkirizibwa okufuna akalimu kakola kubanga abantu abasinga obungi mu Uganda bali wansi w'emyaka 18 okola 16 nenkoloba bagita after nenjitwalayo wali ku gundi nensasula baba nga babusente mu myaka nga ku gundi nkasanyira kola bonita ndi wano wewati nabitwala ne bangamba bigenda Ntebe bibiva Ntebe nina balinako kopi n'akatabo nakabalekera ebyange nerigenze mukase ekyokerao muteeka naye nga bo basigaza gundi ezo kuba ne passport ekadde yalimu manya malala yalimu wakuliko erina eryaliko nendijjako eryakintu tuberinnya ly'oggwanga nakisuulizuula kazibu kiyingi omanya nti eryeddiini Florence lyenakula nalyo ng'omukyala nakiwala eriri ku academic certificates eryakiyingi okuliteekako nteeka okubeera nga nafumbirwa omuntu oyo ate mu mateeka g'abasiraamu bannaweebwa oba mba nina marriage certificate. Kakati nno ensonga zange zinyonda okwogera zigenda kusigala wano nga records.
Ekisooka ku musango guno ogenda mu maaso ogw'omusajja ateeberezebwa okuba nti yakozesa omwana we ng'amulumiriza ye mukyala we ddala jati gwe yawasa. Bintu bingi bivuddeyo nogamba mubbi mufere najja nga omukazi aba provinga wrong byonna mumpaayiriza ayina ndagamuntu 2 n'abagamba ayina swearinga affidavit era weeri byonna mubirabye. Kati nnonze bino byenzigyemu bwentunulidde omusango guno nawa gye ngulaba gye gugenda okuggwera. Abaana baguyingizaamu eddiini buli omu naaguyingizaamu kyayagadde. Mwetulabidde ne bamulamu nga naye yali afumbye mu mali agasukka mu 3 naye nga naye avuma mulamu we lwaki wano bagi wasooka nojje wa muganda waffe. Kakati nnonze njala okutegeeza maama Nisha oyinza obutafuna bwenkanya n'omwana we ayinza obutabufuna, but nze njagala okutegeeza nti ffe nga bamaama abamu abalaba kiwakola nti kyabuzira n'ovaayo n'oyogera cause opening up it's something very hard. Very hard. We are proud of you. Omwana wo Nisha alibeera proud forever nti maama wange yakola kye yali asobola mu minzi ze n'alwanako kye yalwana. Era Nisha alimanya nti abaamu mu bwenkanya ggwanga lye omugenda okubeera omulamuzi, omugenda okubeera abasirikale. Mbadde nkyabagamba nti Nisha alibeera proud of you maama Nisha. Eri abakyala bangi abeegomba obuvumu bwo nga babakwatidde abaana. So wadde nga maama wa Nisha agenda kubogezezzaako, that one I salute you. Lubale kuba mukyala muvumu. Naye oluvannyuma lw'endaba abantu ab'enjawulo nga bafiirawo okulaba nti kwega babigasseemu eddiini babigasseemu biki olabira ddala nga balwana oleme kufuna bwenkanya n'omwana wo. But to us bamaama abamu ne bataata abamu you're a winner. Okuvayo n'oyogera n'olwanirira omwana wo owangudde tebajja kuwa justice. Kinaaba kizibu nnyo, omulamuzi anaaba aswadde nnyo, anaaba wansonyi nnyo okuwa justice, naye nga kintu kizibu nnyo okubeerawo. But omwana we alimanya wagezaako era alimanya nti abamufeyiringa ggwanga lye, abalamuzi b'eggwanga lye, abasawo b'eggwanga lye be baali mufeyiringa, but not you as a mother. You've done your part. Mpozi nekitaawe biological father ayina we yagambye n'olumi bw'omwana wange okubanga yakwatibwa naye njagala kusooka kumaliriza byapa. Omwana alimanya nti you didn't fail as a mother. You didn't. You've done your part and you've done it right. Abantu abali abakwatibwa abatulugunyizibwa bali sexually abused bayinza okuba tebafunye buwanguzi naye bawuliranga era waddeko omuntu ayogeddeko ku bibaluma akiikiridde amaloboozi agamanyi agatasobola kuvaayo olw'okutya okujajingibwa, okuvumibwa, okusekererwa n'okusongebwamu ennyo naye gwe n'okuba n'okikola. Don't you ever think less of yourself kulwekyo ekyabeerawo. You tried. Era gwe kyoba omanya nti ensi yonna ffe tumanyi waloopa omusango gwo walumiriza for your reasons. Omwana nkimanyi naye agenda kubeera intimidated. Bagenda mu intimidating nga gwe bwe bakoze. Omwana gwerinda bajja mu intimidating bajja nga gwe bwe bakoze. But just keep standing with her. Katonda ajja kubasaasira. Naye kasita ensi yonna etegedde ani yalya si yonna emumanyi. Byebyo ebyange. I don't see justice coming. I don't see it coming your way. Not your child this way. I don't see it. I don't see it. But too bad. Abaana bangi abagenda okwongera okukwatibwa kubanga tewali agenda kugamba kuba bakwata.
abakazi bangi bagenda kukwatibwa kubanga tewali agenda kugamba kubakwata. Abasajja bangi bagenda kukozesebwa nabo kubanga tewali agamba kuba bakozesa nabo bakaka mikwano. Tewali. It's too bad. Ebyo ebigambo byange ndabye gye bigenda. Olina avayo n'akulayirira bwakiri okufiirawo naye nga toguwangudde. What is the incense? Is it to make sure nti mukazi yatawangula oba omwana kufuna justice? Like olina akireta nga kiri bwakiri akufiirawo nti wakafiira kubameka. Naye nga you've done your part. I salute you. Whatever going to go wrong, just know it is the system that is going to fail you. But you have done your part. System yegenda okufailinga. Nga maama, nga omukyala, nga omuntu yasitula eddoboozi lyo. Era teweesaliranga omusango. But it is the system that is going to be corrupted, that is going to be used to fail you. Kati eno video ogiraba bobo olinawo meremboona simanyanga nasomera mbigere ate simanya muzeeyi yangamba soko yanike mwanyi nga tonagenda ku ssomero. Eno video yinzo gireka kubanga egenda beeramu obwongo obungi. Ngenda kubalekera ku homework omu mugenda mwekolera mu bufunzo olina okubanga wali akungege okutegeera eno video. Ontegedde bulungi? Osobola okuba omusiru, osobola okuba omufungulandiga, osobola okuba omuwumba tuutu, osobola okuba omubuyabuya, enkobogo, ebitege, osobola okuba n'ekiyindo nga kikulinga, olusozi Sayuuni. Ontegedde bulungi? Osobola okubba eddagala mu malwaliro, osobola okubba omusolo gw'Abannayuganda, Omunnayuganda n'asirika wecce oba n'akusonyiwa. Naye ekintu kimu kyokka Omunnayuganda kyatagenda kukusonyiira, kyatasobola kuwa ndowooza yakubiri kukuteeka mu bisooto, lwe lunaku lw'ogenda ovaayo ku makya okwate erinnya erimu lye sigenda bagamba oliteeke mu nonsensi wammwe eyo gye mulira embizi. Ekyo tekikola. Kisobola okukola e Uganda, e Kenya, e Rwanda, e Tanzania, e Mumbai, e Thailand, but not in Uganda. Omanyi buli muntu abeerako ne home ground ye. Eri erinnya lye sigenda bagamba biri byonna osobola obbikola. Osobola okuba n'enkobogo n'amannya ag'engereka nga bulijjo tokimanyi. But olunaku lw'ogenda ovaayo ku makya okwate gasiyawo oyo omuteeke eri gye mukubira ludo, gye muzanyira matatu, gye mulira amayirungi, gye mulira pooko, okwate eri erinnya oliteekeyo. Muganda wange, bano abaana tebeebaka. Abo abaana abakuuma ono omusajja, they don't sleep, bakolera mu shift. Ontegedde? Ne kano kakulu abasinga temumanyi lwaki rape bali mu ku basaawa zino. Rape yakoze statement z'abadde bbiri ez'obusiru. Ng'emu ku zo ngenda gigamba yagambye nti president ye Katonda. Oba yamugeraageranyiza oba Katonda mbu ye Katonda. President oba yadde ategeeza wansi yonna simanyi nti ye Katonda. Bamusajja mukulu ababaddewo ne bamugamba gundi ku lw'ekitiibwa kitulina n'emyaka gye tulina ffe tetubikkiriza. N'abaako ne statement endala gye yakoze ng'alina erinnya lye yatadde mu gasiya we eyo gye baliira pooko. Ompulira bulungi? Eyo statement yeri mu mukubya. Fayini nene eya Katonda emukubya, naye abantu bali mu kugyekwasako bwekwasa. Emukubya mwenna mugimanyi oba nze nzekka agimanyi. You don't bring your nonsense kweri erinnya. Bwe mba muzannya zzaala wammwe, bwe mba muli eyo amayirungi nga muli mentangawuzi, eri erinnya toliteeka nga mwoyo gasiya wammwe. You don't do that. Bw'oba okyayagala emirembe, I'm telling you this. Ffe abategeera assignment, muganda wange tulina leeni gye tutakwatako. Oyo n'oba tokkaanya naye, n'oba toli mumativu n'ensonga gy'akoze, yogerako naye with respect. Weewumbeko, fukamira wansi.
yahe bwoba byonna tobisobola byenkugambye genda mu kazigo ko okwate mukazi wo n'omwana wo oyogasiya mu mwogerereko eyo naye ensobi tekuvaamu Katonda takema tokemeterwe meme nojja notandika okwogera gasiya mu kamera abaana bajja kukukuba hands down bajja kukuba mpaka 2-4 kyekyo kye nagamba enendiga waliwo ekiwala ekyajja wano mwana wattu twali tulowooza kirina amagezi kyajjanga ekisaaga nga tulowooza kirina amagezi twagenda olaba kitandise gasiya waakyo mwate simanya ate struggle nze njivuddemu kakati ate nze ennyumba nali sisobola gisulamu gye nali mpangisa tusirika ate kakati omupangisa asasula ennyumba ey'emitwalo 5 9 asinga landlord ayina ruumu ze 2 awonna abantu ne bagenda nga babuka ne bagamba naye ekiwala kino bakyogera batya mu luzungu ensobi eyinza okuba yava wali kuba ate oba okyali awo nti ate simanyi omusajja yankako akaboozi nga nyina emyezi 3 ate ku myezi 6 omusajja y'omu n'ayagala amproposinge ankuba embaga at 6 months ku myezi 6 bakuba embaga awo abantu ne babuuka ne bagamba nti ekiwala kisiru omanyi bibeera eyo ne bikulukuta amabeere ne biwunya akamwa ne kituuya n'enkwawa owulira these people don't want to work tebyagala kukola bino ebiwala bye mulaba buli kaseera kibeera mu buliri kibeera ku live ku 8 ku 9 ku mmeka excuse me oba okisegera kati we bibeera okwo ne byagala mbuno bikuza akawunti muganda wange kuno kulabula ne sekulabula nkuwa buli muntu yenna bw'oba oyagala okufuna follow okuza akawunti okufuna likes okufuna views Katonda takema stani takema nolowooza nti ojja kwogera kuli n'erinnya ofune likes. I'm telling you this nkibagamba nga asaaga buli yali akigezezzaako enkomerero ye ffe tuliwo nga bajulizi emyaka gye tumaze kuno muganda wange tumanyi kye bayita assignment. The assignment is waliwo line gyobatali waliwo amasanyalaze bayita 6 close to 8 phase. Gana amasanyalaze sigana agagenda e Rwanda nedda gali amasanyalaze gayitamu mpaka Misiri ne gagenda mpaka eri mbazungu bamagulu meeru mangi bweyagala ogatapingako enkomerero yo kabuli owulira kati bino ebiwala modulo bagenda ne babirimba mbomanyi wonaakuba gundi tujja kuwayo kye tukuwa osegeera excuse me tujja kuwayo ke tukuwa simanya bonaakuba gundi jeno gundi ajja kuyita agamba muganda wange nga jeno gundi tannakuyita eno apo ina bajeno baayo bakolera mu shift abantu abakuuma oyo omusajja they don't sleep gojja kwogera ebyekisiru byo eyo gye mulira pooko gy'okulukutira amabeere n'otuyanya enkwawa ne muunya obumwa n'ebyo ebinnya ebitategeerekeka olowooze nti abasajja beebase bano abaana tebeebaka. Saudi Arabia weeva ku shift egikwasa Dubai n'egikwasa Omani n'akwasa Omujordani n'akwasa Omukatali Omunauganda ye abeera ati ku standby. Kati tuyina Europe Omungereza waawo Omugirimani Omukanada naawo Omufirisuuti akati n'akakwasa Omumerika n'akwata Omuscottish simanyi Omudenmark muganda wange eri erinnya tebaliteeka mu gasiya. Kati bulijjo rape alabika omanyi mwatulimba wano nti omukazi waaba olubuto sibanyanga face ezimba ennyindo n'egejja muganda wange this is not all about kubeera na lubuto ennyindo eringa olusozi Sayuni nze newunya n'okwewunya oba ennyindo temu obstructinga n'abanga alaba images above the sea level. I don't know whether oyo mwana abiraba n'obiraba because ogwo mukisa taguyina wano mutumalako oxygen. Kati ffe abayina zino ffe abayina zino mutumalako empewo mwetaaga kubeera ku shero nga buli kaseera bapikamu. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yezeseeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase
nze enamba yange yeno eri 0701373711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.